Mukolo Gwa Kyabazinga olunaku olwaleero ate ebyenjawulo byo bitandise okubanga bikolebwa Nation Platform ensonga ate bagikwatidde ddala ndowooza olaba Nation Platform abaana batuuse dda bulungi nnyo mu Kareji wano e Bugembe mu Kamuli District ewagenda okuba Royal Wedding ya Kyabazinga. Beera bwekyo bweri baganda bange, tweyanziza nnyo mwenna abaana ba Busoga Abantu abagenze okurepresentinga Kyabazinga Center mu Robert Bobi Wine ate eruddeeyo banange tweyanziza nnyo yoga Kyabazinga n'adyope owokuna tukwasizza omukama ak'obufumbo obutukuvu awamu ne maama Jovia Motes banange muyogayoge okutuuka ku lunaku luno olwaleero Kyabazinga waffe ow'Ebusoga ng'afuna obufumbo obutukuvu. Kyassanyu nnyo ate era kya kitiibwa kyongera ekitiibwa n'okukaatiriza obufumbo mu ggwanga lyattu Uganda ewamu n'abavubuka ekizampu nnene nnyo banange tusiimye nnyo oyo buli omu yenna alina kyawaddeyo okulaba nga olunaku luno luba lwa kitiibwa era lubeera ddala olw'ekitiibwa. Muyogayoge baganda baffe, mikwano gyaffe, tweyanziza nnyo tweyanzinge. Beera bwetyo bweri abaana ba Nopu twebanziza nnyo yonna kye mukoze okirininga okukola buli kimu kye mukoze bannange tusiima nnyo. Keep the good work going. Mutulaze nti nno ddala Nation Platform kibiina kyawamu ate kibiina kitutwala mu maaso. Kale muyogeyoge mwebale kulaga kifaananyi kirungi, mwebale tuweesa kitiibwa ate eruddeeyo gino bigula Moses tusiimye nnyo weebalire ddala weebale nnyo byonna by'okoze weebale nnyo weebalire tusiimye nnyo mukama waffe tusiimire ddala kino nno kye mukola kya muwendo nnyo ate era kya kitiibwa nnyo kitwambuza nga tugenda mu maaso era kitulaga obuwanguzi. Beera bwetyo bweri baganda baffe, mikwano gyaffe, tuli Kamuli District ewa Nadiope. Olunaku lwaleero history agenda kuba akolebwa ate mu bitundu kino. Oyo yagenda obugira Moses ali mu kapayata empya eyamuweebwa His Excellence Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Ndowooza abagoberera mujjukira abaana obalaba. Nation Platform mwebale nnyo bannange, mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukwano ogwo n'amaanyi ago mutaddemu temujjanga okubakama baffe tusiimye nnyo tusiimire ddala. We are the Nation Platform with Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Bye tukwatako biba bya ddala, biba bya bulwanyi, biba bya bununuzi. Beera bwekyo bweri abaana ba Nation Platform bakoze ekyewuunyisa mu disitulikiti eno ey'e Kamuli District ewagenda okuba Royal Wedding naye nga twebaza nnyo omugwana waffe General Bigula Moses akulembeddemu ate olutabaalo luno. Bannange tusiimye nnyo, weebale kwagala Nation Platform, weebale kurepresentinga Nation Platform. Tusiimye nnyo mukwano gwaffe muganda waffe General Bigula Moses, tojjanga okwo omukwano ogwo gutambule ate era guwangaale nga bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama, naffe tugaana kusiima kwaffe olwekyo gy'oli mu kukola. Bannange bino bye bituweesa ekitiibwa, bye bituweesa amaanyi, bye bituweesa essanyu. Bano batandika otuwa respect ne batulaba ng'abantu abalala ne batulaba ng'abantu abanunuzi. Mbeera bwetyo bweri mu Busoga, buli kimu kyateredde dda, buli kimu kiri malidaadi sanda era ffe tusiimye. Kye tuyinza okugamba nti asante sana everyone. Thank you Nation Platform. Muli wamukoze mulungi bannange. Genda obugira Moses tukwebaziza nnyo mukama waffe, mwebale nnyo okukola nteekateeka eyaniiza Kyabazinga mu kitiibwa ate era mwebale nnyo okurepresentinga Nation Platform. Mwebale nnyo baganda baffe, mwebale nnyo mwebalire ddala, mukoze omulimu gw'ettendo, omulimu ogw'ekitiibwa, omulimu ogw'essanyu, omulimu ogututwala mu maaso. Bannange tusiimye. Okusiima kuzibu mu bantu abamu naffe tusiimye nnyo baganda baffe, mikwano gyaffe aba Nation Platform eruddeeyo. Bano balaba batimbye balloons, batimbye ekibuga kyonna
bannange guno omukwano Gino Bigirwa Moses nga tweyanziza nnyo bannange nga tweyanziza nnyo leero nnaku lwa Kyabazinga ne Gino Bigirwa Moses abikoledde ddala ani agambayo tewali agamba olunaku lwa leero Kyabazinga agenda kuba afuna obufumbo obutukuvu ne Maama Jovia Mutesi embeera bwetyo bweri baganda baffe mikwano gyaffe tabyawo kabeeyi k'amafuta n'engamba bannange ate kyekigenda maaso with the national platform mulimo tugukolera ddala tugenda kukola biri ebyalema abalala buli kimu ffe tubeerawo era buli kimu tukikolera ddala bulungi nga bwe kirina okukolebwa kale tusiimye nnyo Gino Bigirwa Moses webale nnyo mukwano gwe olw'ekirabo ekyo ekikolo tweyimbenga Baba Ida atulagaine abantu ow'ekitiibwa General Bigirwa okuva mu ofisi Kamuli obulw'ekibiina kya NUP asazeewo Atusse okutimba ekibuga kyonna ng'abakulu b'abanange muli babona Ido Baba atulagaine bantu mu butongole era olwaido olunaku lino eri Busoga n'Abannayuganda balina okutwaliza alala olunaku olw'enkyo Kyabazinga wa Busoga kadumbula mu idukulu wa Bwamiki kisegesege kutaliwa twendo batusa ku ntiyensi Busoga Baba Ida atulagaine bantu wa Busoga so tusazeewo okubona nga tusanuka naye olw'ekibiina kya NUP mu Busoga n'okutwaliza alala mu Uganda nti Baba olwaido alulaga mamba mu butongole era nga tuli kikola olw'okusanukira naye mu Busoga timba ekibuga kino mu butongole ng'owekitiibwa Moses Bigirwa era nga nakulira okunga asazeewo ku lw'ekibiina kya NUP atimba ekibuga ky'e Kamuli kuba Baba yasimuka mu idduka Bwamiki mwene kadumbula na Diope owokuna mu idduka wa Bwamiki olwaido Gakibumba olw'ekirabo ekyo ekikolo tweyimbenga gatebenkerenga ensenese Baba Ida atulagaine bantu wa Busoga tusazeewo okuboneka nga tusanukira alala n'Abasoga olwaido olunaku lukulu mbuwangwa Ido ine bantu wa Busoga alagibwa tusazeewo olw'okutimbula na Diopo okuna mu idduka Bwamiki mu idduka Bwamiki olunaku lw'enkyo alaga inaife wa Busoga era nga tusazeewo okubona nga tusanuka ni Baba era nga ofisi ya NUP n'abantu bona bona okutwaliza alala ona kulukulu mu Busoga tulida kugira ku bigambo biriwo byonna byonna aye ffe twenda Busoga n'okwisania twenda Baba ise ife era tubasanufu ng'ekibiina kya NUP okubona nga Baba afuna inaife afuna omufumbi ona kulw'enkyo mu idukulu wa kadumbula mwene Bai kujyo kubona enini abantu bona bana bakwenda Mukolo Gwa Baba wena balewo kilo Moses Bigirwa kali NUP nga bali kuboneka nga bakoze omukolo gwa leero olw'okuba nti da eyimbenga Busoga tebenkerenga esenese people power people power yeah
olwaido baba lwalagaine bantu wa Busoga tusazeewo okubona nga ddagulala ni baba era nga ekikulu eno ezawuna kukwegaita okwegadanga kwalobeirwa mu Busoga olw'okuwa baba ekitiibwa iddo lunakulukulu mu Busoga eno lunakulukulu eri abana Uganda nga baba olunaku lw'enkyo alulagaine. Abasoga bona basanufu olwa kino ojja mu maiso nga tugenda okusanukira baba wa Busoga ise bantu Kyabazinga mwene kadumbula mwidukula bwa miki asazeewo okusanuka era twakoba nti baba alina okuzibwa onakuba isimu wetwogera ekibuga kyona tukimamaziza kiboneke kuba nga kiba mu vibe. Busoga ne Soka n'ebindi byayiraku era nga ezira kitumala mani waeki aye ife tulikwenda ino baba tusanuke naye era nga tusazeewo okutimba ekibuga kye mwava mwene kyekamuli oleka okuba nga baba afuna esanu era baba yagali ife tulida kugira kwebyo aye ife baba tunaye walala era tuikalizanya okutimba ekibuga kye mwava tuboneke kuba nga tusanuka naye olw'okwenda Kyabazinga. Kibuga nekyo abantu basibo ne banyama abataka abaami n'abakyala aba Kyabazinga buli wano ebugabula Kyabazinga yasibuka mu isaza lye ery'obudandaabwe twereyo n'ag'omu buto okuboneka nti omukolo guno gujja mu byafaayo kuba guyinza obutayira mu generation yaife eno eyekyasa ekya24 beeta Paris Guard oba Paris Protector ninze sebo era nkulemberemu amagye gonagona n'abataka bo mu Kamuli municipality ni Kamuli okutwaliza walala ife ab'ebugabula okuboneka nti omukolo guno guba gw'amaanyi. Tuli kutimba era nga bw'olibona tuli kutimba ekibuga kiri kusagamba kiviireyo bulungi tuliyitamu ebigogo baluuni embaire dijja kuvuga saa yonna yonna gyatandika engoma n'ebuntu abamalo bajja kunwa abasozi bajja kwedaga kubanga ono omuntu waife n'alikola ensonga so ife nga abagabula tuli basanufu okuboneka nti lata ajja atuuka ku lunaku lwe olwa okutukuza obufumbo natulweyagaliremu. Tuviire n'enteekateeka eno era nga ife abagabula ate nga alina kikugemaku Kyabazinga aba muntu munene ino kubanga n'abaakulembera ekyalo kino ekya Busoga era olunaku olwaliro nga tukulembeirwamu komanda ife General Bigirwa Moses nga ttiimu ya NUP tusazeewo okuboneka nga tutimba ekibuga kino ekya Kamuli ekiri nti engeri ekiri nti baba waife Kyabazinga ava bugabula era tuli kutimba buli kintu kyonna baba waife mwidukulu wa bwamiki William Wilberforce Kadumbula gabula ndi ogwokuna ng'alikuleta mama waife Mutesi kibonanga ku mukolo gwa byafaayo oti ni guno ganze kutembe edisoni so tuli basanufu olunaku olwaleero nga ab'omu
Tweyanzizza nnyo baganda baffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo representing a nation platform ate ku mukolo gwa Kyabazinga guno Konga Uganda Konga. Tusiimye nnyo baganda baffe. General Bugira Moses tusiimye nnyo, tusiimire ddala tojjanga okwo mukwano gwaffe. Omukwano gwo n'ekitiibwa gw'olaga era gw'otaddewo okulaba nga Nation Platform esigaza ekitiibwa kyayo ate n'omukwano mu bitundu eby'obusoga. Webale nnyo ettaffaali eryo ly'amaanyi nnyo era nga tusiimye nnyo mutulipresentinze bulungi abatasobodde banange tusiimye nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Mugenzi maaso ne mutimba ebifaananyi bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kale kwegamba kibadde kirungi nnyo baganda baffe, mikwano gyaffe, buli alina kyayotaddeyo okulaba nga ombaga eno ebeerawo nga ya muwendo era nga y'amaanyi. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala.